Kintebe tuli mu nkudi eya Nkudi Festival eya munnaffe Lily Puzzle Architects yazitadde mu ssente abaana banyumirwa nga wobalaba baba amazzi batandise dda ngera wobalaba ekiri mu mazzi bannange kati ono baby muzayira wano baby abantu bangi banyumirwa buli kimu kiri wano abazina stage eri already bagitegese mugenda bamulaba ekiri ku stage naye kati buno obudde tukyali ku budde bw'amazzi tukyali mu kuwugawugamu abayimbi abasinga tebannatuuka waka tuli mu ssaawa mmeka tuli mu ssaawa mwenda naye abayimbi abamu tebannatuuka abayimbi bannatuuka tujja kudda eri obudde bw'amazzi bwe bukyaliko abantu bangi naye basinza okyakala baana bawala ate nga baana bato bijuujulu kale n'omunene mweyajjidde kyekiriwo eno yenna aggaddewo kyekiriwo nene ogalirawo oba tamanyi nawe ogenda kujja owetemye buno ebinu biri ebyalaga abakyala Ssaabasajja sambala binu era bwe tunulira abasajja abali wano abasinga banyiiza lwaki saba omusajja nga talina figa ngayambadde ekiyu ng'alina akuutudde alaga nga we yakula edda we yakula n'awola ndowooza nga omanyi ti nkudi naye tumale gabaleka baba bayitawo talina kwambala kirumu obulamu bwe bwonna yayitawo omanyi tuli emmere tetumanyi tunda emmere getuli etugezza n'oyitawo olina okukola ki okukoma n'ogejjuka ate ojja ku biiki noyagala oyambala ekiru n'otiisa abaana zino biiki ddala ez'omu Afrika z'abaana bato si bantu bakulu sikubeerako baana bato oganda ebiwala ebijujjulu ndowooza ebijujjulu bengeramuko wali nimwetebeseemu n'abakadde baliwa abaoli layini y'abawala bato naye mulimu abakadde n'ateeka olubuto wabweru naye nga tamanyi ti nate yeesittaza bantu katirengera oli nga yeesittaza bantu naye nga tugamba abantu bonna mwebale kujja ku nkudi mwewale butaswaza Lily Puzzle ne Architects obutegesi ekintu kiri massive nnyo nze engeri gye nnakulamu neyambulira ebintu bitono nnyo mu nsi muno neyambula ebiseera ebisinga neyambula nga ngenda mu ttooyi ebiseera ebisinga neyambula nga ngenda kwegadanga ate okunaabako neyambulako oluusi bitundu kyekimu kukulaga kisaagala amazzi onabako oluusi bitundu oluusi bitundu era mmala kwegaka nnyo oluusi nenziruka netoloola enju nenfuna ebbugumu nenaaba sipiidi kati kuno obudde bw'enkuba otegeeza ebiseera ebimutonaaba sisobola kunaabirako ddala era ebyo bituyomba nnyo n'omukazi tinaaba nti sijja kati nze amazzi nga tiira ddala nga wekitiibwa kati enkudi eri otya sofa kyewakalabako abantu bazze bawulire ku nnyimba ezirimu amakulu naye abantu babadde baludde okuwulira ku nnyimba z'amakulu kati tebazze mu nkudi kiraga nti abantu baagala nnyo ebintu eby'amakulu era abantu bajjidde ddala omulyango gujjudde layini nnene ku mulyango eno mu mazzi wajjudde ojja balagako eri ku siteegi VIP batalisedde okutuula togamba abantu bazze kuwulira by'amakulu bagyesumbidde eno ye show eno ye show tebategekedde emyezi ng'ena nga buli tugirinda bulinzi nti tulinda nkudi mu myezi ena era tewali kibadde kiyinza kunnemesa kujja wano okuleka nga nze nnyini nze nfudde saba kyogamba eno show y'amakulu osinga eya Luna eyakakwa naye ya Luna ebadde y'amakulu niye walaba y'abamakulu ennyenye ebaga naye nate neesinga ku makulu kubanga abantu bagikubye wangambira nti y'amakulu abantu bakubye enkudi kiryayimbya azananira abaana babano bajjudde kitegeeza by'amakulu wabikuba oba omala biseera kati gwe kyekisinza okunyumira sofa ekiriwo erinnya lyokka mbadde siriwulirangako enkudi naye ate wookyogera ate nze mu mutima ntegeera ki kyotegeeza enkudi gaba mazina ag'enkudi ng'ozina emikono gissa waggulu omukazi bw'agamba nti waawu omukazi bw'addamu nti indiidi ago ge mazina ge nnyini gego ge tuzze okulabako wano weema weeziri tenti weeziri abakowa nga muyingira tenti nga muyingira emmotoka waliwo n'ennyonyi enkadde nawe ogenda zina enkudi ngenda gizinira mu nnyonyi nkadde bwenfuna yenna akkiriza nti tugende tugizine nga tugyesogga yakuteganya saze na muntu nzize kumusanga eno anakkiriza nti no tugende tuzine ku mazina ago
nga twesogga ennyonyi. Erindako bukenyo oze kwetega. Asikwetega kati nze emyaka ejja nekikyetega. Nze nsikirizaawo boodaba. Nze ntegulula. Ayogedde ekituufu. Olinamu kasente. Sente yafuuka bisolo bya nnunda. Okimanyi bulungi ate okole wasula oyinza okuba omwavu. Fula yange gitaddewo Walisula Motors y'omu ku basponsa. Oyinza okuba omwavu. Ye nga tannatuuka. Ye tajja ku mubina ate kati. Tajja byamakulu. Kati obamulaba tajja mu byamakulu. Ayagala nnyo ebitalina makulu ng'ebiwaaluuna. Waseka kunyumya bino birina amakulu. Bino bye njagalira ddala kubanga waliwo omuntu akuŋŋaanyiriza ssente ze mu kabokisi emyezi ebiri nga akolerera kino be mbanziza okulaba abo. Baba bazze nga ddala baagala omuntu ku mutima. Si bino bye mugenda ewaluna mu biru ne mugenda waba misaaki mukaka bakasajja bammwe basajja ne beewola ne bagwa mu looni babatwale mu bivvulu. Naye wano teri agudde mu looni. Andi mutwalo okuyingira. Mutwalo okulya. Transport wa mutwalo. Ku nsonga ki? Buli lunaku mbeera naye. Nabadde naye jjo. Ali mu rehearsals. Nga takuba ebitooke bye bigwa. Era beetegekedde. Omanyi kitegeeza. Omuntu okutegeka show n'emala emyezi 4 ng'oli tulinda bulinzi sheeyo. Kitegeeza agyetegekedde mu mbeera yonna. Enkuba ne bw'enaatonnya tulina okujja olwira abantu bazzedda. Tulina okusanyuka. Bagamba talina byamakulu byayimba. Ate kati abantu banonye eki. Eno gye bayita enkudi. Abantu bagamba mugali basibya amakulu. Enkudi amaanyi ndowooza mugalabye. Because twabagamba nti olunaku lwo mujja kutya ne bw'oba nti gwade yafudde waliwo yagambye bongezeyo enkudi waliwo yafudde mu ggwanga naye raba ekiri wano mwabalaza ekiri mu mazzi. Kyolina okumanya abantu abagenda okuziika banjawulo n'abajja mu nkudi bya palalero. Kanzeke ne guuni pe mulungi. Soko jijjeko je. Soko je. Ekiri wano. Naye waliwo abakazi abakadde emitwe giringa egya Bukenya gimala gasala mu kamera. Kakati gwe. Bannange wano olaba ebbeere ekadde, olaba ebbeere ekkulu, olaba ebbeere lyavugako eggaali. Eggaali nga terikyasobola kudda ngulu. Terisobola. Diminishing return. Niba bala bakana wali kayine bakali. Abefujje liri wali. Abefujje enkudi. Ekibaita enkudi. Kati enkudi etuufu. Entuufu. Tekigere ddala amakulu g'enkudi. Naye walabye ku nkudi yennyini. Enkudi enkyamu teriiwo wano. Tuli mu kulaba gye. Ali wajja nga nkyamu ebulira mu ntuufu. N'abaana ndabye obubina obw'amamba, ndabye obubina obw'akasolya. N'oba obw'omutuli. Ngako omuyimbi ogwo. Sijja mwogera kwokesa abantu. Naye bwe kyomanya nti Bukenya niwogira bati woyisa eriiso olabira dango nze kati omutima gwange mumativu bino omugezi Kamala byatasinga okwagala alabako olabi nawe yanga mumativu kati nange ndi mumativu angolabe yayawola naye nkadde eryenyi ate yondete oyo yakyasinze yakutte engule y'okulabika obubi wano naye nkadde alina kubeera mu bakibuzi mu kibuzi agende mu kibuzi asangeyo banne nibubeere nga bwagwa basinga abaana bato amabeere nga gagudde nnyo ali abasajja kati omanye kasanyi akaze ku biiki akasanyi gwamu kubalidde empanga kunyumira olina ensonyi soka obabuuzeeko bagambe hello how are you my people kati tindako wamma woze naye omwagala boze kulaba kubana abali wano ofunera kutwala mama amulesa banange akazindalo kankotembwekwe wama mujja banange ba Beach Festival Girls mujja mutubuuzeko bamubuuza ku ggwanga omwana anyumye nnyo. How are you? Oli bulungi? Ogamba otya mukwano? Wabale kunyumira Nkudi Beach Festival.
Wow, ukina n'akatiti. Soko gye mulaba naawe. Weregaregera ku bakasi b'abantu bajja kukuba. Tebaleko. Olaba waya. Olaba waya. Enkudi ogisanze otya? Enkudi nungi nnyo enyuma. Tugenda kufunayo ku nkudi. Era bebbeere. Enkudi tugenda gizina. Ebe Bukenya. Abaana bali Nyumirwa. Leero nno zina enkudi wakwasayise na bupiira. Ogenda kulya mutwe. Kijja kijje. Kijja kijje. Wewaddeyo. Mukwano w'amasoko gyotubuuzeeko ddiya. Zangu mukwano abantu bana batwogerako abanyumirwa pate. Mwemwe sente bulijjo okwata n'ogirozamu akasawo ka sementi. Wama, how are you? Oli bulungi? Okuyitani ddiya. Wazze n'omuntu yena? Aliwa? Boyfriend wo? Buza mwagala nnyo. Omwagala nnyo oba jasa akwesibako? Mwagala nnyo nnyo nnyo. Jasa okulimba. Gwe, wama jangu mukwano Queen. Talina kwase naye. Talina kwase naye. Tulina ekimu kitaffe. Katale. Mukwano sa wama jangu. Tukamu wama woti. Nyasi. Eno yashajasinze trendinga. Omwana wange wa kamera yabulidde wa amabina Owa kamera yabuze amabina gaggwaho. Mukwano soko gye. Bale kina n'empumi. Amabina gaggwaho. Omwana wange wa kamera. Musiru yakave kayunga. Wama jangu mukwano. Wow. Stand alongside me. Ocho? Wow, how are you? Oli bulungi? Onyumirwa? Bitambula bitya so far? Enkudi ogisanze otya? Tugenda kufama. Tugenda muwono. Tugenda kufama bannange. Kati ate gundi yena tete yazeno. Besti yazeno. Owani. Besti yena tete yazeno. Nenga abantu gagwalwa bwo. Wabita gagwalwa bwo. Nenga abantu balabye. Wana boba ndo webali. Baze kulya sente kati wonna kuyo. Wesotinge. Awe bakunyiza babo bupale. Mukadde. Yagala nnyo abaana abato. Myaka 25 okuvuga wansi. Mukazi omukulu tayagalikika. Bwezali tomulaba. Ate bafuga okufa. Ate sente azimuwa akozesezza omwana w'abandi amulesa. Sakibu ali mu maziga. Kati omukazi omukulu tayagalikika. Koziga bukoze contract. Otyo? N'agamba nti buli mwezi nkusula bwezi ki. Bazadde ba Sakibu takyaddeeyo. Akozesezza omwana. Mwana muto kati ali mu mugatikako abasajja ba ex be bonna talina kyamufunyeemu. Agamba muno what do you bring on the table? Owaya tagiraba. Kyabuuza. Soko kidire muwano katono. Bagamba ki? Bagamba muno waliwo mwana mtoto ndi balinga nsali. Bananti bana abaana ba ku besti. Bologezeko ku besti. Bukenya. Nagano gendayo. Lwaki? Nagano gendayo. Jasangayo mutobo. Bangamba besti. Oba ogendayo genda nnyo n'omukazi aganya okuwaako ng'aludde nga takuwaako akukaabya gwe mutwale ku besti bakayanira bamusinga ng'alaba. Omwana n'amaze n'atuuka kati amabino badda gagwa bwomi. Naye gwe muzeeyi laba kiri wano sokolage wano ekiri wano oba ekiri wano nyeye kankanye ekiisu tulaba. Kankanya kisu. Embuto nga nnene tebazisa. I was born to be free.
stay.